You come. Faster. Embooko emu, embooko bbiri, embooko come. I'm talking to you, come. Zino bagamba siri munyolo. Njaba malamu we. Come. Zinava maje. Mangwe. Jololiwa. Nabagate mujja kunziza amabega gino mizimu gigenda na Embooko. Ate buli atafuna ku Embooko yange sikusanga ku church. Toddamu kwata ku microphone ya kintu. Mwangwa. Yangwa. Kati musomera ki? Gomanyi. Bulijjo mpulira buulizi. Kati webake booti. Ontunuulira. Nyinza oleeta bbaawo n'asooka kuba nange n'enkukuba. Kwata eri, tunula eri. Ena. Tengenda baddamu wembatte munabawandiika. Laba noono ekyejo kyo. Tokwatayo. Tojja kulinnya nnyonyi nga toka. Otaddeyo bikikamu. Nsanga ekyo si mituufu nze nga bwe ndaba kuba ekintu kino kino engeri gye kitandiseemu nga kitonotono naye bagenze bakiwanvuya. Naye ffe tumanyi ekintu papa ye buli kyakola kiba kya mwoyo. Era temuliimu nsobi yonna gamba nti oba ki tulabye wano nga basomye emisango. Ebintu bye basomye bagamba abaana bawaabye teri mwana n'omu eyawaabye. Era buli mwana yenna ali ku church. Nga ffe abali mu nzikiriza eno ey'obulokozi ekyo twagala okukivumirira ne sekuvumirira yonna tetukimanyi tetukitegeera. Bayibuli eyogera etya? Katonda kwagala, Katonda kusonyiwa. Teriyo muzimu gwe bagoba nakuba Embooko. Singa naffe twalokoka bwe tuti, singa mu bulokozi mwalimu miggo, singa ate ffe tetwalokoka. Gavumenti yingirawo. Abasajja bano si basumba gano gafere bufere mu bakwati n'omukono ogw'ekyuma. Wabeewo obwenkanya. Nze nsuubira twandala tukwatagana ku mindset y'abantu ne mu bannamawulire mutuyambeko ne gavumenti twangala okusomesa abantu baffe bamanye ekituufu kyekiki. Bayibuli gye tusoma ffene tugamba tunalabiranga abasumba ku bibala byabwe. Tutegera abasumba b'obulimba n'abasumba abatuufu. Naye abantu baffe balabika tebakitwalanga kikulu nnyo oba sisinkana abantu abalimbalimba. Nagamba nti omugugu guno gw'erina gwa mukisa bwe ngukukubako gukujjako ebisiraamu. Tebalina kyakola kubanga ba despite bakkiriza abantu era bagalame ne babakuba era bakyabakuba. N'olwekyo bajja bawewenyola nnyo kibooko. Bajja bakola ebikolobero bingi singa abantu baganya okutegeera nti balina obuvunaanyizibwa okufuna mu ntuuyo zaabwe omuntu ataakolenga taalyenga. Bayibuli bwegamba abantu baddeyo ku nnono nti muntu yo mwono ojjanga kyolya. So sigamba nti munkusaba Paasita abeefudde Katonda abo nti ate kakati bwe bagenda okubasuulira kye banaalya. Okumukuba kibooko n'oba oli mukuba nti omukuba mu byanzikiriza kikontana n'amateeka ekyo ffe tukivumirira kubanga mu ndaba yaffe ne mu ntegeera yaffe ey'ebintu ali amanye ebibi oba atategeera ddiini yeetaaga kubuulirirwa so si kukubibwa. Ekikolobero kye yakoze kivumira eddembe ly'obuntu kinyomoola ekitonde kyaffe ekyabakyala era basebo ne bannyabo n'enzikiriza newankubadde buli omu alina okukkiriza mu ddiini nga bw'ayagala. Tuvumirira nnyo enkola eyo ey'okkubira abantu mu lwatu buli omu ng'alaba jjayo omukono namugaa jjayo omukono teguliyo namwewenyula Embooko. Ffe nno tuli eno nga tulaba twetegereza era enkola eyo teyabadde ennungi era ngivumirira. Bwe budde ffe nga bannamateeka tuddemu tutunule mu tteeka erirungamya amadiini. Tumanye nti omusumba alina kubanga alina buyigirize ki, alina kweyisa atya, era ddiini ki ze tuba tukkiriza mu Uganda ziriwa ze tuba tugaana.